bwe mwamaze okuba omukyala Paula White omanyi bana abasajja abala politics ne politics waaboocha bwe mwamaze okuba Paula White Kayanja naayita meya omulonde naayita meya omulonde mu kyaki ye Kayanja n'akyusa ebigambo ngenda bazanyira Kazimba Mugalo ng'akyusa ebigambo lwaki public etandise obbakanulira amaaso bwe mwakubye Paula White Kayanja yakitegedde nti alina okukyusa statement mutegeera amaanyi gammwe bulijjo mbaga mutegeera amaanyi gammwe nga bwe mwakubye Paula White Kayanja yakyusiza statement era yayise bali mwezo mu church kulya statement za Kayanja naye temuzitwala nti statement zino ziri awo zina amakulu oyo bbala nga bulijjo bali mwezo yayogedde bwati season. Let's pray for the family. What happened is not. We've come to our spiritual father to pray for the nation. So we have peace. As you are talking, tears were falling, saying we need peace. Something happened. Let's pray for our nation. I'm here on my knees as a contact to pray for the nation. Let's pray for all the leaders and the president. Let's pray for God to intervene. The actions that happened on his wife, don't agree with that. Because Uganda, that's where Uganda was then, it has come from there. So that there's no excuse for that. Not at all. Not at all. We don't want to tarnish the name of our beautiful, wonderful soldiers and police officers. Uganda has probably the best. Who thinks they can take things in their hands. Please. Uganda has come from very far. And we still have a long way to go. Kati eyo pressure yammwe abalumbye omukyalo oli Paula White kati muwulire Kazimba Mulalu statement gyakola mwamaze okutabukira abantu bano ne community ne batabukira kati wulya statement ya Kazimba Mulalu eyo statement ya Kazimba Mulalu wulira. Winning power without peace is not victory. True leadership is measured not by who wins an election. It is measured by who can unite the people, who can unite the people afterwards, who can bring all people together after this is done. One who can bring people together is the true leader. One who is dividing is not a true leader. A true leader is able to accommodate everybody, even your opponents. And you say, now this is done. What can you contribute to the development of our church? What can you contribute to the development of our nation? That is a true leader.
Now I want to invite those who won as members of parliament, even at presidential level, bring everybody on board. Let there be national dialogue. Let us talk to each other. Let us bring everybody together. Let us reconcile with one another. Let us forgive one another. Let us forget the past. No, don't stand the past. Even when you have lost, don't be in the past. Keep going. Keep going. The best is yet ahead. God is doing a new thing. God is here for Uganda. Uganda, the best country for God and my country. All right. Basajja bakulu bakitaffe mu nkwe mbalamusizaako nkiddamu. Basajja bakulu bakitaffe mu nkwe balamusizaako. Tukimanyi bulungi nnyo nti amasinzirizo ga Katonda mu Uganda gafuuka byanfuna. Kwe muyimirira okufuna ensimbi eziri mu mateeka n'ezo ez'okulyankuzibwa. Naye ffe tetulina buzibu nti ensi bwe beetabanguka buli muntu oba oli munnaddiini oba toli munnaddiini naawe okikombako ng'abalala. Muli mukutambula mwogera ebigambo naye nga temwogera ku mulwadde. Ne bw'onooyita omusawo ogenda muyita ng'omulwadde ekimuluma akitegedde. Ekizibu kya Uganda ye Museveni. Awamba abantu ye Museveni. Ali mu kutta abantu ye Museveni. Mwenna sinalabako omuntu agamba nti free political prisoners. Mwenna sinalabako omuntu agamba nti electoral commission tuddemu mubale obulwa president omuga muddemu muwe obuwanguzi omuntu eyawangudde muli ku kimu nti mwagala peace. Teri nsi ebeera mu peace nga mulimu omukulembeze amaze obukulembeze emyaka 4. Teri nsi ebeera mu peace nga amagye gali makubo gabba abantu gakuba abantu gali mu kukwata abantu. Teri nsi ebeera mu mirembe nga abantu bali mu makomera batalina misango. Teri nsi ebeera mirembe nga abadde balina okukwatisa amateeka wattu ate bafuuse amenyi b'amateeka.